nekibeera kibi naye ekirala nga sinava ku mukulu Ffeffe Kasserubogo ne mikutu gino egy'amawulire n'eddembe ly'amawulire olupapula lwa New Vision lwakuba story nga lulaga nga lwanika nti nno ekyapa kya Bulange kyali kisingiddwa ew'omugenzi Manzi Tumboine era naye covid yamuse Tumboine. Kaakati New Vision bwekuba story eyo olukiiko lwa Buganda ne lutuula ne luyisa ekiteeso ekizira product za New Vision naddala Bukedde naye Bukedde yali tekubye story eyo. Mukulu Ffeffe Kasserubogo ne mukulu Mpuuga be bakiwomamu omutwe naye oluvannyuma mukulu Kabushenga yagenda n'anegotiatinga ne biggwa. Naye bw'oba oli munnabyabufuzi oba ng'oli mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu omukutu gw'amawulire ne bwe guba gusobeza ate sisuubira nti story eyo teyali ntuufu. Teweetaaga kuba emotional kubanga era enkyo ojja kuba ogwetaaga. Nabadde ndaba products eza Vision Group nga zirwana nnyo ku Ffeffe Kasserubogo mbadde nziraba nga zirwana nnyo ku Mpuuga ye Mpuuga nze kenyinze nateesa naye n'abiwidi ne tutegeeragana ne bwe twagenda e Masaka ne Haji Nadduli nga tunoonyeza Mwami Museveni n'abenaale mu mwaka 2011 Mpuuga ne tumuleka tetwamuyingirira ebirala sijja byogera nja komaawo. Kakati bannange nina byenzikanye nnyo ne Abe Muwesi naye lwakuba Abe Muwesi ye ayagala kukolera mu police state era simanyi mukulu Lukyamuzi bw'anaavaawo n'amukwasa CP bayinza okuba nga tebannamuwa abapresident wa Uganda nga bajja musosa bwa Katikkiro bwa Buganda abatalina kamugwanya waka mugenda kufuna mugwanya omujja obutandaalo ebyo bibatukakanga ebyo okubeera nabyo mu homestead kubanga musajja mukambwe si mu bubi naye ensi kati ekyuse nabadde ndamwami Museveni nadenda Mwami Museveni nga agamba omumyuka wa president wa Liberia yazze wano n'agamba nenga muyina ensenda zaanye. Mwami Museveni amugamba ate wano ne bwe tutalima tulya nti mu butonde tobula kyakula ne bw'oba tolima oba tokola ogende wa Muganda oba wa muliranwawo n'ogira ki nole n'emmwanyi baamala tukuba mbooko kye baba baziyita kibooko. Nsuubira mu kiseera kino it is a war state ekkuba embooko kutuuse okuba ku byonna okuba embooko kutuuse oba twalema okulangira state of emergency mukulu Lukyamuzi ono yali ajagala ennyo nate ndaba ne Dr. Besigye ng'agamba nti twateekawo okulonda senseless elections nkiyite nti okwekisirusiru nti okwali kuteetaagisa kubeerawo nti twandibadde twalangirira ebyo byaggwa mu mata gayiise naye gavumenti eteekinga over amalwaliro ag'obwannannyini gavumenti eteekinga over amasomero ag'obwannannyini tuli mu lutalo ate okuteekinga over siga nti lubeerera gavumenti edictatinga ekigenda mu maaso amalwaliro g'abagagga abalwadde abagagga gye batawonera kubanga eri information sigiza n'oli addaalaga addandaga amalwaliro ago n'engeri gye gakolagana ne kampuni z'abafu nti bwe bazuula nti ono Honorable Lukyamuzi gw'oleese famire ye ejja kusobola okusasula $1.5 oba $1,200,000 $1,200,000 ku basawo 4 ab'okumugenderako okumuziika ku covid. Lukyamuzi ne bw'anaaba ayagala ate tagenda kuwona alina okuvaayo ng'asonjose bayinza okuba abatuufu bayinza okuba nga si batuufu kati okwewala ebyo byonna agenda to investigate ng'akakwate wakati wa funeral service companies ne gundi zino private ezo so nze ndowooza this is the worst situation government taking over amalwaliro gano ga Nsambya, ga Rubaga, ga Kibuli, ga Orodi Kampala, gani okutuusa ekiseera wetunaviira mu muggalo. Ga taking over, ga regulating. Bwe gabanga facilities eyo tezimala ne space nge taking over amasomero nga amasomero tegannaddamu amasomero agamu galina ebisulo ebirungi tusobola okubiconvertinga into wards. Bino ebintu tubijjemu okusaaga yengeri gye tujja okusobola okuyita ku kintu kino
mpulidde bannange nga boogera ennyo ku by'emmere n'ebyaki newankubadde president teyagambidde ddala nti Ssaabaminisita omujja mmere naye yamugee nti amuwadde obuvunaanyizibwa ku kintu kino era nze nenkomentingirawo nti baptism of fire eya right honorable Robina Nabbanja era bangi bampagidde kubanga ekimu ku bintu ebisinze okutta mwami Rugunda kwe kubanga bakuŋŋaanya emmere ne balimu giwa abantu nga mwami Rugunda aseka busesi ye ba diplomat era bibamuwadde bya special envoy bituufu ne bw'omusuna amwenya ne bw'omuvuma amwenya ne bw'omuwema amwenya ne bw'omuwandulira abalusu amwenya ate era ne bw'omusooza amwenya ate era ne bw'omwenya amwenya so obwajjento bwe busukka so mukyala Nabbanja kati bo bano ab'omuntu b'omu Kampala Metropolitan bakusuubiramu ekintu eki teri kimala naye abantu bano abakeera mu kibuga nawulidde munnange Honorable Nsereko twabanga bamukwano naye ne tufuna ebyatutabula naye amanyi muyiyayiya wa buntu yayogedde akansanyudde kennalabye yagee nti baddaabo zedi nzenkolawo zendya baddaabo zedi abo mu Kampala Metropolitan bangi so wabeewo okumobilizinga resources ate namina ebyokubanga bw'oba oleetera baddaabo zedi akantu n'oleeta ab'Ekaramoja n'oleeta ab'Ekoboko nti be baba bagaba emmere n'oleka bakaterega balukyamuzi n'oleka balukwaga abali in charge mu KCC ekyo tekigiraki tukijjemu ebyobufuzi akakiiko ka Ministry of Disaster Preparedness n'akakiiko ka National Task Force bwe baba bamobilizinzeyo resources nga bazze okuwa abantu zisifaayo nnyo naye batabawa kashi kuba abantu baawona nabo kashi bamukozesa bubi ojja kuddira Katerega Ssemaka ku simu y'oteekeko emitwalo 10 famire anti tugeza on average kaakati emitwalo 10 sigamba Katerega Haji Katerega omulala ndi wa Berdina zinyemuwala ate toziwadde ye oziwadde lw'abaana n'omukyala so olw'okuba sente zino zitukemesa ate okukola ebirala nze nkyalemerako nti okyasobola okumobilizinga emmere n'ogidistributinga mu Kampala n'emiriraano ng'okozesa structure eya gavumenti ez'ebitundu kitegeeza nti ofaanagana n'oli Hamisi Kiggundi yateekawo 530 ebijjukira Hamisi Kiggundi yateekawo 530 naye kubadde ng'ate abasuubuzi bagamba nti tekitukolera lwakosi bitegeera mbadde nti zikolebwa ku mizindaalo egyo mu akedi nti munabe mu ngalo nange ow'emawogolo olukundwawo bitegeera nze njagala ekiri physical nti tumobilizinze obuwunga oba bijanjaalo oba biki biri ebyakawukuuminga ebyaluli kaakati tuli mu Makinde division luli tuli mu Makinde municipality luli tuli Nansana municipality ate mukolagane ne gavumenti ez'ebitundu abo be balonda oba banuupu oba ba FDC kasitaffe ku center fe to dictating okiraba ekyo kijja kizibu owero si wana ate akalukero si wano tekannaba okubanga tajja kukola bulungi mulimu ogwo ng'ayagala okuimpressinga abalonzi be bagireki naye bamulonde naye okudda n'oleeta aba Rift Valley n'oleeta abaawo eno gye twabadde tutongoza oluguudo eri mu North Kasaayi ya Kasaayi ng'osaze ensalo n'oleeta abo nti be baabagaba emmere mu Kampala kubanga olwo oba obyonoonyi naye nga tulina okumobilizinga emmere tuleme kukibikkako ekyo ekizibu weekiri era mukyala Nabbanja kitandike nga bukyali bakuyambye Musa Echeru abadde aluddewo ennyo mu bya disaster ng'ate bamuga nti mu kutawaanya emmere n'obuyambi abadde muzibu bakuyambye avuddewo ate oli Hillary Onek abasajja b'omu North eyo baesimbu Hillary Onek simuwulirangako ki okuviira ddala mu energy musajja mwesimbu ndowooza ajja kukuyamba kino ye baptism of fire yo kikole officer prime minister nene nnyo ogisikidde tewali kyakola ate baba wekozesa nnyo batekinokrats okusinga bannabyafuzi kuba bannabyafuzi abamu bakugaya mbubo be bandi baddawo owooli
so abo betegekere naye bano batekonokulatisi ne bakada basobola okuyamba mbadde mwogera wano anasensitizinga abantu osobola n'okuteekawo ttiimu mmere Karoro ku rutu yagiina edda osobola okuteekawo ttiimu ey'amawulire eya media osobola okukolagana obulungi ekirungi Dr. Baryomunsi abimanyi nnyo ne bw'abadde tanabeera minisita eno mu byamawulire naye yali mukambwe mu mawulire tabangako mu minisita byamawulire yakubangako bukubi kiraka mukulu tumwebaze bwe yabanga taliiwo yakubangako bukubi kiraka naye kyendegeeza nti yes musawo mutendeke naye ayina kyabimanyiko musobola okukola joint team bano abaICT ne baba era in fact mukyala Nabakooba wabadde minisita w'ebyamawulire ne munne Herbert Ogwanga abadde omubeezi Peter sorry ne permanent secretary babadde batulula ku task force eri yadde babadde balabika nga babaleka bali balina agenda simanyi oba nandi byogedde bali babadde babbi nabo bonna baali babaleka ttale kyensuubira nti ku luno kijja kukyuka eyo office of prime minister ebyo ebya disaster preparedness ebyo ebya national task force katuze ku bya health ministry ya health eyina omulimu munene era simanyi bwe tujja kugula nadde ndaba TVM ku mawulire nga bagenze mu district y'e Busia ne basanga nga kumpi abantu bonna mu district y'e Busia bakozesa wano liwandiise eddagala egganda ng'abamu bawonye abalwadde abeegemu obutakwatibwa naye nga balina ekigaji nga balina enjaga balina oba entaseesa byennakuttemu n'ebirala bingi era nga ndaba omusawo herbalist ow'ekinnansi ayogeza with authority byogatta ne bw'obifumba ne bw'obinywa naye ng'ate mbadde ndaba aba minisitule ya health nga badiscouraginga abantu okukozesa eddagala egganda naddala obutateekamu njaga kyokka ye pulezidenti n'ayamba pulezidenti n'agamba nti yamanyiyo abasawo we ab'ekinnansi abali mu kukozesa eddagala ku b'ekinnansi era nga kitambula bulungi jjukira nti Dr. Musenere yamuwa ne tasika eri ekulaakulanya eddagala ly'ekinnansi ery'okuwonya n'ery'okugema kaakati kikyengezaako okugamba newankubadde TV eyo amaanyi yagasobodde gateeka Busia naye singa etambula Uganda yonna abantu eri eddagala libaliko batuna balina obusobozi obusobola okwetuusaako eddagala zo kati kiki baba bakola ku ddagala egganda mwetegeeza eddagala egganda ntegeeza local herbs babuulira aba baregulatinga abantu ekirungi abo badokita Nambatya babirimu bwe baba balikozeseza balikozese kyenkanaki ebyokupulitendinga mbu tebalikozesa balikozesa nebino byonna ebyokweyoteza babikola abasawo bano abasomera mu West ntegeeza e Bulaaya balina ebyabwe bye baawukana n'abasomera mu East ng'Echina ebuyindi abeeno mu East for example bino bye mugendamu ebyokuwota babimanyi era babigamba nti birina kye biyamba ab'e Bulaaya bagamba nti no beetaaga babeeko we basinkana baleme okubuzaabuza abantu bamanye kye banaagenda nakyo nze sebo okuwa testimony kitange yali tayagala ddala mwana mulenzi genda mu kyoto ne jjajjange nga muliraanwa waffe musajja mukulu nga yakeera kuwota muliro kaakati nga bagawo oyagala kubeera nga gundi nga balama omusajja okutannamanga mu masiga buli lunaku n'omusajja oli eyakolanga ogw'okuwota omuliro yakafa nnaku eso yawangaala bano abange abagamba nga omusajja tasitama mu kyoto Mungu yabatwala mangu so maybe kirinamu advantage so ebintu ebyo byonna babitunulire tubimanye abantu bamanye abantu temugenda bajja ku hubs okay hubs zino zirimu nazo ababbi bangi zisinayogera ku abo nze njagala abahere ba Dr. Nambatya abahere nga balinamu bayasi ya hub bajje ku mikutu nga gino baregulatinga abantu nti oba onywedde oba ekigaji ne kino kinywe bwekiti tosukka bwekiti bw'olaba tewali njawulo gende w'omusawo okiraba ekyo kijja naye ebyokugamba temubikozesa era temubikozesa danga abantu kati katwala ekyo si promoting njaga nempa kyakulabirako
kati ddagala kino lyonna septrinani eritaliimu ingredients zanjaga abantu bababuulira buulizi nti gwomu obuntu wa bulijjo tosobola kweregulatinga kuki kunjaga girinda onaagifunira mu panado oba mu septrin it's better that way ekyo njagadde okyogera ekirala nage mukira ekyokuteking over health center for zonna kuba health center for eri mu buli constituency health center for zonna zibe nga zisobola okubaako engeri gizisobola okukola wakiri primary health care ku mulwadde wa covid kubanga abalwadde abali ate statement ya president wayogera bakolera nkolere waliwo we bakutomereza wagamba nti omulwadde wa covid boda esobola omutwala oba emmotoka ey'obwannannyini oba ambulance bw'aba aneesasulira mwami Museveni wali ogenda guleeta ewaffe wali ebbanda ettaka wagwawo enambirizi nosanga nga mukulu bange yali aliguza nga funda mayiro emu nga guyagala asingaawo okutuusa lwe wafuna ekisozi awagazi nawe okumuliraana awatali wala sebe yebbanda we wajja abantu abo balaba balina obusobozi obusobola okwesasulira ambulance zibatwala e Masaka oba zibaleeta e Mulago so baakutomeza mu speech eyo gavumenti erina okwetikka obuvunaanyizibwa obw'okutambuza abalwadde abo kyenvudde ngamba nti wandibadde gavumenti yandibadde taking over ku nsonga eyo ekirala ndowooza ekirala ekya nga tuli mu muggalo muno tuleme kwebakayo bwebasi nti tuli mu muggalo nakeera mu bisaawe kuba dduyiro nakulwanira remote n'abakyala gweoyagala mawulire ali Jazeera ate yalina akagundi kakabakoleyo akamunyumira abantu abulijjo tebalina busobozi bw'aba yalina obusobozi obugula TV nebeerawo kati ebirala byonna ate ayinza okuba nga tabisobodde n'eki kyembadde gezaako okugamba nga tuli mu muggalo eyo wabeewo obusobozi bwa free testing mu magombolola ku health center 3 tube nga tutambuza ebigere kuba amagombolola kati gafuuka byalo tegakyali galyage tugende ku magombolola ne ku bitawuluzi batukebere covid wakiri obeeraawo ng'omanyi kyoli n'emikisa gya vaccine gyandibadde gitusangayo tugenda okuva mu muggalo eyo ku bitawuluzi byaffe ne ku magombolola okukomawo mu bibuga okukola nga tuli baki nga tusobola okwerinda akawuka kali bwe kaba kagize eki bwe kaba kakomyewo nsuubira ekyo bwe tunaaba tukikoze kijja kuyambako nnyo okusinga okugenda okwebaka ngali bwe twagenda okwebaka ne tukomawo era nga bwe twadda